Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulungi alaikum Salam TV nkwaniriza nnyo sibyotya olyotya wiki etambudde etya. Nze Nabukenya Amina program obuvo n'obuddo. Wano tuba tutunulidde bakadde baffe abaweza emyaka enkaaga okweyongerayo ne tutunulira obulamu bwabwe bubadde butya ne batubuulira gye nvudde waabwe okuva mu buto okutuuka ku myaka gye babeerako. Olwo nno nze naawe ne tubaako kye tuyiga ku ebyo bye bakoleredde eddiini ey'Obusiraamu kw'ossa eggwanga lyattu Uganda. N'olunaku olwaleero tukyaliko empeku ttaano tugenda mu maaso n'ensonga za Hajjati Namyalo. Bangi muwakana nti taweza myaka gy'alina 12 mu wa 8 mu 7 naye yabakakasa aweza 12. Alhamdulillah Mungu bw'atyo oyamugerera era akyamuwa emyaka emirala. Twakoma kyajja tubuulidde nti gye buvuddeko mu buvubuka bwe ng'akuze mwana Quran yamutuusa ku bintu bingi. Bw'atyo n'atuuka okubeera omukyala eyasooka okubeera ng'abuulirira abakyala oba okusomesa ne Quran ku Radio Uganda ne ku UTV. Gwali mwaka ki? Mulembe ki? Ani amutwalayo? Yabisanga atya? Ye ng'omukyala omufumbo yakwasaganya atya? Ye ng'omukyala omufumbo yakwasaganya atya obufumbo bwe ate n'omulimu? Kuba bangi bibalema. Kati muwulire tulakalira tovaawo. Alaikum Salam TV ndine Hajjati Namyalo. Nsaba akubuzeeko era akulamuseeko. Hajjati, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajjati omulungi buuza ku batulaba ku Salam TV. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Salamu eyo njiweereza abakyala bonna abafumbo nga basiraamu n'abamu abalina abasajja nabo nga bafumbo n'emikwano gyange gyonna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbabuuzizzaako bwento n'essanyu. Nze ndi mu maka wano nga gaseeka Nsubuga Muhammad Nsubuga Sikabembe. Tiyakwatibwa nnyiike yonna najja wano nga simanyi Qur'ani nga mmanyi okusaala neziri ejuzwe entunda nga nzimanyi kuli wallahu nansi falaki nga byombimanyi naye nga simanyi kugenda wala nga kaakati. Bawange namusaba nga njagala nnyo okusoma. Watunyumiza ku olwo. Tiyakwatibwa nnyiike n'akukkiriza n'osoma. Agamba genda osome. Era akkiriza bulungi. Wasoma? Nenkwata ekkubo n'osoma. Nsoma. Nga tusomera Kawempe ewattakuba. Awo nno Hajjati akuzzaayo ko emabega katono ngeri gye yagendamu ku UTV ne ku Radio Uganda. Nsoma bulungi. Kurani nsooka mmalako ya Saluna. Nosoma Kurani n'ogimalako. Mashallah. Omusomesa yatusomesa n'aba ng'ayagala atusomese n'ebirala okuyiga okusoma tajwidi n'okunyweza ennyuguta. Mwana twera n'obisoma era n'obiyiga. Era byonna n'embisoma n'embiyiga. Watugamba wagenda mu competition n'ogenda mu kuvuganya. Ngenda mu kuvuganya. Naye ng'okuvuganya kwange kuva wano. Bwe tumala Qur'ani ne bayita abantu bonna okujjukira abakyala abasomye nze ne bampa okugulawo omukolo ogwo. Nasoma Qur'ani mu kahafi ng'ogujja ku mutwe nga njija mu mutwe. Nsoma bulungi nga kuliko ambasada basatu mu Pakistan n'owa Madina n'owa Saudi. Ne basiima byonna byensoma. Wane wandegera ku muzikiti wa Kasule. Alhamdulillah nembeera bulungi omukolo gwe ntugumala. Abantu ne basaba bantwale ku Radio Uganda bonna bawulire nga bwensoma abeewala. Nga beebuuza mukyala kyoyo asoma Qur'ani. N'omusajja ki amusomesa. Bakazi tebasomeseka. Ye bantwala ku Radio Uganda
omusajja seeka weyindi wemitiana mbuze yafa tugenda naye nga nzibundidde ebintu byonna nensoma ku Radio Uganda ezya bulungi ne babisiima bibadde ne bamusaba tetumulaba twagala omuteeke ku TV ng'asoma nga ffenna tumulaba. Hajati Lindako ku Radio Uganda wali kuyo ku mulembe gwani gwamini ku mulembe gwamini wasoma bbanga ki Quran era lwali lunaku kirojjukira gwe lwayina muno gamba bampanga lunaku bweruti programu yange ng'etambula bweti okumpa olunaku olwogenda okusoma ku Radio Uganda bantwalangayo omulundi gumu nga siddayo ne bikwata banteeka ne ku TV ne babikwata bo ne babisigaza nga banteekako butiisi yennakola ng'ogenda n'osomesa abantu kusoma bali bawulire naye nga eddalasa ng'eriwa kwagakaani nga gye ngenda n'ensomesa abakyala buli lunaku naye nga ate eno ku Radio Uganda ng'osomayo ebyo batwala omulundi gumu ne babikwata ne balikodinga ebiwanvu ne batandika obiteekayo kakati nze kubeera omusomesa banonda bulunzi nga siriwo nakubaawo kati gwe amulaba ku Salam TV n'olowooza gwe gusoose nedda ndowooza owulidde yatandikira eri Radio Uganda n'agenda ku TV ya Uganda kati wuuna ali ku Salam TV olutimba olw'emulembe alhamdulillah ku myaka gye kakati nali ngenze kukyala bankubira essimu bakuyita Kampala mukadde era navaayo nali ngenze kulaba maama nga ntebeyo yiyo ogwokulira ebyobusiraamu wano n'okusomesa abakyala subhanallah alhamdulillah bakulonda ku Kampala mukadde ku Uganda Muslim Supreme Council ekitebe ekiriyo nga gwokulira abakyala ate era nga nze ntambula nabo buli ngendo okugenda gye batuyise sekale Hajati Lindako sekati ebiseera ebyo waliwo ekibiina ky'abakyala ku Uganda Muslim Supreme Council oba kyatandikira ku ggwe kyaliwo naye nga tetunakufuna abafuzi bakifuga kyaliwo ngera abakyala bonna abasinga bava Kawempe abakiringamu netugenda eri okusomesa tekeyo eddalasa abakyala bayiga okusoma abavaa bonna katukuŋŋaanirawo naye nga nze mukama waabwe mu byeddiini gwe baafuula ow'eddiini mu bakyala ne bakuwa obukulembeze nabukulembera nnyo nga kuliko abasajja naye abasomesa nga bali muno gye bali ne bagamba tuteekeko omusomo ku TV nga tubuulirira ku bakyala kakati abasajja ne bagaana nti abakyala tebamanyi kusoma bajja kusoma ebintu batuswaye nti binaga tumale okubazigisa tulabe batukegesa nga ebintu birungi nnyo ntusoma ne tumala ekintu ekyo kyabeera ku buli mwaka okubuulira abakyala ebigambo by'obufumbo okubuulira abakyala okusoma eddalasa era nebeera bulungi awo nembanga ngenze wala kale buli batuyitanga nga nzigwenda sinajja tebagenda nga gwe bakulembera olusi kositanamba Hajati Lindako wano mu bukulembeze obakuwa biki bye wali olina okukulembera abakyala bano bwe bagamba nti gwe okulira abakyala akakiiko kano kaali kavunaanyizibwa ku ki ak'abakyala kwe bakuwa nti kulembera kulembera ffenna nga bwe twali mu kibiina twali tetumanyi Qur'ani nga tugimanyi naye nga tusomeka mu bantu nga mwetya abakyala tulina nnyo ekintu kino twetya tutya ffenna nga tetugimanyi abalala nga bamanyi nnyo bamanyi butonotono naye nga biri byonna babimanyi bulungi naye nga tayinza kusoma mu bantu Qur'ani tesomeka naye nga bamanyi era nga bonna basaala n'abamu bakazi ddala basomi naye nga tekisoboka kati nze buli yenagendanga nga nze nina okusoma Qur'ani etwagendanga nga nze nina okusoma Qur'ani n'otandika okubasomesa n'obakulembera n'obalambika bali nga be batuwama waliwo ne batuyita abaami wano Busoga Teso ekitugumulira watambula Uganda yonna nnyo
ngende no Masaka Mbalala kusingawo ng'okutugula ekamwenge tugende era munda olwo ng'otambula na mukulembeze ekyeyaliko ebiseera ebyo mukulembeze wa busiraamu kyeyaliko ayaliko kaŋŋamba oba Abdurazak yali Kakoozo yali Kasimu Kasimu Mulumba ye yaliko ebiseera ebyo olwo entalo z'abasiraamu ebiseera ebyo zaalingawo nga nnyingi jjajja ntambula nabo mwakikolanga mutya kuba entalo z'abasiraamu awo zaali zitandise tezaaliwo kwolwo nze saazirabako kubanga baazirwana eyo ndowooza nze nga siriiyo mu biwayiwayi byabwe Kasimu Mulumba ye yafa obufi ne basikizaawo bakamulegeya n'ebyo byonna sijja kubiyingiramu nnyo naye ng'ate wabirabako era wabimanya anti twagala kumanya olwo omukyala baamuteekanga wa kuba ali abasajja baalwananga nnyo ebyabwe neffe abakyala baatuteekangawa oba twagenda na bandi wagoni okututeeka wa mu kiti ki kye baatuteekangamu kuba ebiseera ebisinga abaami tubeera nga mu bintu by'obusiraamu beegulumiriza nnyo ate naffe ne batukola ki ne batuleka wano mabega entalo zino ez'abasiraamu zaatukosanga zitya kuba mwaliwo mwabiraba entebe ez'obusiraamu fwe twabanga ku sipiriimu nga tuli abakyala b'ekibiina awamu n'abatufuga nga abasajja bali simanyi nti baalinamu ekintu ekirala nze kye nali simanyi tusomesa busomesa era ne tujjamu ffekka kaka tujja genda gyendi naye nga batuwa ssente n'okupangisa mmotoka enetutwala ate nga gye tugenda oba mukolo nabo bajja netusinkanayo ne tutambula nabo bamala ne babasangayo ekitukumu twagenda nabo lira teeso twagendanga nabo neeno gye ŋŋambye Mbalala Masaka mwagendanga nabo netuzimbayo n'eddwaliro bayitayo Nyamirima mwabakyala n'abakyala abayo bali abanonkole basaza amagezi babumbye buloka nabo ne basimbayo eddwaliro ne batuyita okuliggulawo okutwalamu eddagala era nga nze ngenda n'abakyala mwakola emirimu mingi alhamdulillah twakola bwe twagenda eri eteeso ng'olutalo lwakaggwa emizikiti gyonna gyazikira dda mu nsiko naye nga buli muzikiti tubaako kye tuteekawo muguleyo omukeeka muguleyo obutimbe muleeteyo kino muguliremu olugi ebyo byonna nga tubikola n'okusomesa abakyala baayo nga tusobola tusomesa obudde okutya nga tumaze ennaku 3 oba 2 ne tukomawo alhamdulillah ekitiibwa kyaffe ne tukomawo alhamdulillah okutambula kwange n'okusomesa kwange alhamdulillah bba wange yali takyava waka ng'abeerawo mmala kumukuba mpiso ne muwa emmere nagamba kale genda n'ogenda ngenda nensomesa kati bw'otaabeeranga wani eyamulabiriranga nga toliiwo nga siriiwo ani yamulabiriranga mukazi wange yennyini mukamwanyinaze azaala omuwala alina wali nyumba wali gwe nalekawo nga sukaali amuluma nnyo kaakati nze ne ŋŋenda ekintwala emakka n'okola ninawa tonagenda makka n'ogenda eyo gye mwatambulanga ne mubuulirira abakyala nga naye era waali nga waali n'okugenda emakka nga waali nasanga nti mulwadde nyo namuleka mulwadde nerikako akuuma naye nga talina jaŋŋaana kale abantu bamugamba nga seeka omukazi bajja kumukutwalako era mbadde ngenda kukubuuza muti yalina amuuka alwaladde oli wansi naye omukazi bajja kumukutwalako yasoma Kurani yatambudde kasita ebyalo bagenze kusoma yali mu disitulikiti eno yali mweri kasita asoma kigambo kya Katonda kale oba omutwala naye nga muyisiriza kukikola ng'akwesigira ddala Allahu akbar atani bafala essaawa zino ani akikola essaawa zino mutufu nammwe mwebuulirire osobola okukikolera mukyala wo n'omukkiriza okutuusa lye nasoma nemmala nempaka zize ngambe ze nasinga zonna naye namuleka wano nemala okumukolera neŋŋenda n'ogenda byasomanga nabo ne bebamutikkira nabo ekyaddondo noga nze nsinze empaka mbasadde yennyini
ow'amadiina nayogera ebintu n'agamba oyo omukyala tusisinkana naye Makka. Ekyokubiri mutambuze ennyo mu nsi wano abantu bamumanyi nabo bayiga okusoma Quran. Agamba omukazi muka musajja kwe okunteeka ku TV kuba bandabira nga tebantutte eri aga namutambuza n'atuusawo bakulabire ku TV abandabira okwo nga nsoma alhamdulillah Uganda awo wewava Kasule okumpita ngezi ambassador wa Saudi yangu omusomere Quran alinze nakugenyi ne banonayo bantwala butwazi kisaasi ensomera ambassador owe Saudi eyali azze kuno ngali yekka nakwata mu ngalo nabuuza amanya gange nagawandika n'agenda nago kale abawala bw'abadde okusomesa n'abawa akapapulaako ngende munoonya omukyala gundi bwe ku kyalo gundi muwe ssente agenda akole hijja. Subhanallah. Kyaviira ddala eri. So si kuva muntu sekinoomu wano baseeka baffe bahaji baffe wabula ku Muwarabu yennyini. Oba oliawo baakusanga wa? Bandi awo nga bajja bannoonya Bawarabu bennyini. Bennyini babuuza omwana omukyala gwe bayita guleero omwana asimanyiyo omukyala yali wa musajja wa poliisi yafa omusajja oyo amuze n'erinnya so yali wa nnyo omwana nange nsimumanyi tusale genda mubuuze Kasule Kasule ewandigira ku muzikiti ne bajja wano ne baŋŋamba nti wadde hijja banzirukira buli kugenda wa musajja oyo gwe yaziwa nga seeka ali wano agalamidde wano tuli wano naye yagendanga n'aŋŋamba nti gwe gatanawa kutuuka kugonda gweogenda okunsooka ogenda Makka konze kiki gweotambula nnyo n'osoma emikisa ogirina konze naye toyagala gweogenda okunsooka kati kabajja baŋŋamba okuŋŋamba nno nga bantwala butwazi Kasimu nga bamuyita Kasimu jangu bakuwe ssente zo gende bakuwandiise ogende Makka omwaka guno. Allahu akbar. Ngamba simenyi ndootabuloosi kyekyo Sekakiza owandegeya eyannona katugenda tulinnya mu kalina waggulu Nakasero omusajja nga tumusangayo Omuwarabu ng'atubuuza ng'oli amubuulira Sekakiza nti yono omukyala gwe watutumye ko Omuwarabu oluusi mukyusa abantu mwe tugenda okuwanga si yeye amale kunsomera Allahu akbar ngero oddamu ng'osoma buto anti ye yaliiwo bamuwa bwisente kujja kuntwala kituufu ng'ateekawo akantu ku mmeeza ye Muwarabu onooza ono Kizza ateekawo awulira eddoboozi oliri yamuwa ndowooza yalikwata yalikodinga kituufu akati nensoma agamba yeye naluka alinya n'agenda aleeta ssente n'atuula ano ez'okugenda e Makka naye nga zivaamu nga zigwa mu ngalo nga zivaamu nga zigwa gamba yabala nga zigwa mu nze nga nkankala bazikwasa naye owulira naawe tokitegeera oba ndootabuloosi yarabbi kiki kino nga nawe nyini tokikiriza yaragamba Kizza jangu okwata essente n'omukadde ono atidde ng'ozikwata walina emyaka emeka ebiseera ebyo jajja ogijjukira walina emyaka emeka owagendera e Makka 74 tebanaba kuzaala badde manyi wali oba mu 5 oba mu 4 awo 74 lwogenda e Makka naye emyaka gyo gyali emeka egigyo emyaka ejange awo nga sibitegeera oba togijjukira naye nga ojjukira wagenda mu 1974 lwe wagenda e Makka kaakati Mukama Katonda yakoze nga bakuwa ebintu biwebbu ng'olaba nga ali ekirooto ali mu kirooto naye amaddala ago gakka
njagala kukola nti kuberi mukina nyabo koze kino kiti nga tochikiriza nga kawansi nga nzijanga nzirewo akasule omukyala nasanga ntegezigimire kubanga yabafumbira ekijulu kinene nnyo allahu akbar bamaze okulya bazze batufuuziza gwosoma otya naye nga abagamba twagala mulala nalusoma nti twagala mulala siyote okutuusa lwatuuka konzaga oti oyo gwe twagala anti bibiri baabawe ssente kyoyo ate nga aya gye nasoma law anzalna hadha alquran nasoma ku sura eyogera ku by'emakka bwe twamala ffenna sekakiza nampita kaseka nsubuga anjise omuwala bw'alina byakugamba konze bikitaata sobezanze byensoma nedda nga ffe tuli eri bo bali mu nju tebatulaba nga tusoma busomi bya buli muntu yamanyi mulyango gwagudda aya Kurani omanya amanya ga Mungu omanya ga Rasuli kyomanyi kyosoma kyetusoma abamuswala akati nenyimirira nagamba omuwala bwakugambye aya eyo gyosomye ogisoma bulijjo naye agambye agala ogenda e Makka ku mwaka guno bategedde oyagala nnyo hijja kyobusoma aya Kurani eyo akuwadde hijja oyogera ku hijja Allahu akbar konzi simanyi mpulira Yajja tujubize nga muvaayo bamaze okuwa ebintu byo ovuddeyo mukomyewo mugenze wakasule otuuka otya wano n'essanyu lye erinjo ligamba omwami emmere banteregera saagirya ate ne mugamba sigenda kati kamala okuwumulako amagulu gagume ng'owulira wendaga kufambi toyikiriza Allah kwegenda okulinnya ennyonyi ya Allah Allahu akbar waliwo munnange bwe twasomanga nga ow'ebutambala agamba ondese kati nze nkole ntya okaye tusoma babiri namugamba Mungu ajja kutwala naawe ondese kale ng'angamba mukakasule emmere gintu mu kipakuli yagiriraka ng'ogireeta paka ssaawa 10 ajja nsoseeko namusanga atuddeawo ng'omugamba nabakulwala nnyo kuli kayo ebifudde ebiki ng'omuwa amawulire nja kukubuulira sooka nziika gamba bampadde hijja Allahu akbar saakugamba nti ojja kunsooka n'agamba kamala okugenda okusalira akabbiri nje nkubuuza ebigambo ebyo nange eri baŋŋamba mmala okutameera akabbiri naye simanyi bye nasoma kwesanyo lyakuyitirirako subhanallah konse ya rabbi simanyi ndoota oba nga kyekyo ate ne bwe natuuka wano seka n'agenda asalira akabbiri nange n'ensala alyoka atula ne mubuulira ayise engalo mu maaso essanyu erimutta ate nga mu kugenda emakka okwo tugende bali bategese omukolo ffenna abakyala basoma Qur'ani buli muntu bamutikkire nga bamutikkirira kyasoma buli kyasoma basajja ne bagaana fe tetulina kukola mukolo gwo ate bakukolera bakazi ne bagaana basajja mweyagaliza ng'olwaki temukkiriza bakyala babakolera omukolo bankuba mu mawulire gonna oludda nga bamutikkira mwagenda bameka ennyonyi mwagirinnyirawa bwakeera butya wali otya gwe gagwe munnanga yaŋŋamba nti ondese bwe nvaayo omusajja kasule n'amugamba wange naswadaka yange tiri ayagala genda makka nti gyali anona munnange oyo Allahu akbar laba Mungu naye bwamuyisizaawo nga naye bamunona yali yakazaala omwana tanaweza na mwezi yamulekera nnyina njabo oyinza okusubwa ennyonyi waabeeragwo nakyewuunya ali naye nga mukaseeka netulinnya nnyonyi lwa diguli
ya Qur'ani tukomawo bulungi alhamdulillah. Tunyumize emboozi awo nga mutuse ku kisaawe mugenda okutuuka e Makka. Biki bye wasangayo? Mwatuukira wa Makka yali atya? Ombuuzizza nja kubyogera. Kati twalinnye ennyonyi tutuuka e Makka. Tatukajidda twatuukira ku subuhi kwennyini. Ku subuhi kwennyini mwayine yali abalambuza twagisaalira. Tumala okusaala zuhuri subuhi netugimala twasiiba awo nga tulina kufuna bbaasi etutwala Madiina nga gye tusooka oke tujje tukole hijja. Nga tusiibawo tulya ku bye tulidde naye twali tuli awo ssaawa nga oba 8 wameka nagenda ne Seeka Ssekimwanyi kakasule gwampadde ogenda ne bo bansangeyo. Seeka Ssekimwanyi agamba abanga abali wano ani agala okugenda okulambula habuli ya hawa konze nze oyina yale nti ye ejjayo kanjimuwa katulinnya mmotoka mayika katugenda ku kabuli ya hawa nga ngitunulako ffenna mwe twava era ekyo nakyewuunya. Subhanallah ya rabbi nze ntuuka ku kabuli ya hawa alhamdulillah rabbil alamin. Naffe tebaatuganya kutuuka kuli kabuli ya hawa ova wano negenda neri ku muzigiti obuwanvu. Allahu akbar. Bagenda bateekako amayinja netukeri naye ffe twafukamira eno tetwagenda eri munda temwayingira nga tebatukkiriza nga ffe tufukamira eno nga tusoma dua 7 ng'ate waliwo Hajjati agenda e Makka. Makka yali efaanana etya? yali talinga kaakati awo wennyini mutukirize Hajjati omukomi wano tuwumulemu katono ate mukomyewo. Makka w'7 ne Makka wa 2024 mwawufu ddala. Tulakalira kati komewo.